Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Abasajja bwe tukola mu become a bit proud. Togenda wano sikuwa nkuwa kino. Golaganga by'omuwadde ebikola amakulu kumbe si bye bikola amakulu mu ye. Obolimba. Bikola amakulu ku ye, tebikola amakulu mu ye. Era nno kano kabagezi. Oba kitegeera. Abasajja abasinga bakoledde abakazi ebintu n'abakazi nabo bakoledde abasajja ebintu naye nga bikola amakulu ku bo nga tebikola amakulu mu bo. That's where the challenge comes from. Yeah, I'm getting your point. Yeah. So it's also a challenge. Kati esika ngende ku gundi yange ey'okusatu. Abantu abasinga bata unconditional love. Idealization of unconditional love. Emenya. Buuze emenya etya. Etya. Ese engeri gy'oyagala nkwagalemu. Nyinza obutakwagala ngeri gy'oyagala nkwagalemu. Ese the way you manifest your love to your husband, it may actually differ the way you manifested your love to your boyfriend. Kadde mu Luganda. Engeri gy'ogenda okumanifestingamu love yo ku bbaawo egenda kwawukana nnyo ku ngeri gy'ogenda. Obaddekaawo n'omuntu ne yeebaza ekintu yes naye olumala olugoye lw'omugwire n'olusanga wali nga alusudde busozi wali naye nga yeebazizza. Akati Mbalam Douglas, sorry, kati wompe ekintu. Wompe simu ngeno. Nenjitwala butwazi. How do you feel? Okay, yes. Nanti kati banjagala okwebazaako kubeeko n'ebikolwa ku kigambo ky'otaddeko ekyokwebaza. Ngafukamira wa. Obusiimu. Nga naye tuba ebbanga liyiseewo ngamba hano jjukira ekiteeteeyi kiri kyewangulira. Bayira ekyo ekiteeteeyi kyasinze obulungi mu wardrobe yange. Owulira obusiimu obwengezaako tegeeza. Oyinza okuba onneebaziza nti thank you honey ongulidde yes but I want you to do that for me. Kanzire ku point yange gye mbadde ngamba that actually men idealize fairness. Omusajja bw'aggulira ekintu ekinene jjukira nakugambye nti ffe abasajja twatondebwa kukola binene. Ebitono byatulema okukola. Kati gwe oyagala ebinene n'ebitono naye ate gwe ku binene byo n'ebitono biba equal. Ate kunze si bwe nkitwala. Nze ntwala ekinene kiba kinene. Ngulidde Benz njagala obeere musiimu. Okumanya abakazi mumanyira ate mujoga. Kugulidde Benz katugambe sikuwadde za mafuta maybe for like 2 weeks. Oli abadde akugulira amafuta oba abadde akuwayo ekyetaano okuyiwa mu Benz obe 10. Ogenda musiima nnyo okusinga n'omuntu yagigulira. Okitegeza kutegeeza okumanya obusiimu bw'abakazi butonotono. Kiki kyetugezaako kutegeeza mu kino abasajja actually lwaki tetukya giving out less. Tumanyi nina bwe tuna giving out the big things even the less things you won't appreciate. Ate nga jjukira ffe tetugenda kusavinga byonna. Yes, I'm not going to offer each and everything that you want the way you want it. I can't. Oba kitegeera nze binyimiriddeko bingi. Obadde okimanya abakazi bakyasinza okulowooza ku babbaabwe abo okusinga abasajja engeri gye balowooza ku bakazi baabwe. Ebiseera ebisinga ndowooza ku mukazi nga ntuuse waka. Era n'ebiseera ebisinga tugambe ng'oli ku mulimu n'olaba yini olimba ne kukikujjukiza naye mu abakazi tubatambulira mu mitwe gyammwe essaawa 4. Omukazi ayinza okuddeyo nze sobola nze mba sibirowoozaako badowooza bintu birala nnyo olimba. I always think about my man. Abakazi balowooza nnyo ku basajja okusinga abasajja balowooza nnyo ku bakazi. Okay, you're right. Reason being for us we are very occupied. Provision yatulya kati balowooza tubalowoozaako mu presence yaffe. Nyo badde okimanyi omukazi ye muntu amisinga omuntu n'alwala n'okulwala. Nabeerawo honey, I want you to come and kiss me. Namugamba ndeka naawe ndi ku mulimu tugenda kujja tubirabe. Okitegeera ye nga bambi kya cravinga to get. You get. Kati ate kyo ku bakyala bo ekituukawo. The automatic bo abakyala kweno lwaki bo balowooza bateekamu kingi. Obuntu obutonotono bambi bwe bakola buba motivatinga nnyo. Hani kati waliwo omukyala w'omukazi wa Bule yagambye ajjamu bbaawe engatto. Ani? Mukazi wa Bule mtegedde. Ono wa Daily Monitor. Wa Daily Monitor. Omukazi mulungi Joan, yes. Ajjamu bbaawe engatto ne socks. Yebale nnyo.
ku mulyango nga yakajja ati ndaba engeri gyo reactingamu naye yawadde reason ye yawadde reason ye bweti n'agamba nti ekyo kimuyambyeko nnyo ate era kimwanguyira. Olaba obuntu obwo obutono esi they don't just come accidentally. Abakazi bagenda okukola obuntu obwo obutono ku baami baabwe nga bagenderedde creating conversations. Nga buli bwe nkugambye nti hani oba yali omuhaginga nga buli bwakomawo omuhaginga those conversations nga tanaba na kuyingira nnyumba. You get? Kati ate ffe abasajja we underlook them. Olw'okuba nzigyamu socks gw'okirabanga ekya bulijjo nti ali obligated okukikola. Kumbe bambi nga bukola to please you. That's why you always complain nze nakola nga buli kimu omusajja namwoleza ga boxer nenzikolola nze mupangira buli kimu zekola buli kimu sijja kubiddamu. You are giving out more and you are receiving less in return. Oba okiraba otuuka ekiseera nga bambi kikumenya. Now bwe kiviira ebintu ebyo lwaki abakazi bwe bato bo bambi balowooza tebanenyezebwa amaanyi ge bateekamu mu relationship mangi. Abakazi bateekamu emotions nyingi ne energy nyingi okulaba nti survivinga. Esi amaanyi omwami gaateekamu ng'akuperereza oba nga mwakeeraba siga amaanyi gagenda okusigaza nga muli bafumba okumala emyaka 10. Kankyogere wano ku camera. Every after 10 years the marriage evolves. Abantu we mofa, abantu we change every after 10 years. That's why even the censuses are always done after a decade. Definitely after a decade. 10 years. They always take 10 years. The government of Uganda, ebintu byayo bimanyi. It has to be that. Yes. After 10 baba labo ekimu kuba bagenda babuze simanya ebibuzo 18 when nawulidde if I'm not mistaken. Naye everything actually bikyuka ne bikyuka bwe bityo. Kati omuntu ono bwakyuka gwina to adjust. Maaso eyo esinja kwogerako about adjustment. Esi bwe mba nali nkwata amasimu ekiro nga nfunye omwagalwa amasimu nina okugaleka. Bw'oba okyayagala emirembe gyo bw'oba okyayagala okunyumirwa waliwo ebintu by'otalina kuyingiramu. Abaagala okunyumira obulamu bwabwe nga munyumira kati. If you are entering a relationship and marriage olina by'olina okwerekereza. Era bw'ona obikiringingako bigenda kumenya the opposite sex. Nti bw'ona okiyingiramu kino ekintu kino nja kuba sikyakikoze. Nakimumenya bagenda kukola kino. Just imagine you're there with your friends. You're just there. You are provoked me even to talk about the security. Yeah. Olwo mukwano gwange yambuuza Douglas, security eri verbal n'eri very physical n'ey'ebintu ebiri material wali otegeeza ki? Security eri very verbal. Abakazi baagala nnyo commanding tongue musajja. Nawulirako Matilda recently alina ebintu byayogerako bwa Mami's boy buba bukekema buli kaseera. Esi omusajja alina okubeera n'eddoboozi erituula mu nnyumba. Nga kubogolera. Si kubogola naye nga walagira owulira ng'alina muli ebuli obukulembeze. I don't like it. N'akugamba omanyi leero bayisaawa 12 mbadde nkwetaaga mukka ewaka. Owulira eddoboozi eryo takujjolonze takoze ekiwabula ayagala akulaga nti mu kino yakifuga. The relationships were not for a week. You get it? Okitegeera. Kati nze waliwo olumu wembeera ku mulimu and I receive a call nendaba nga Hana akubidde. Ate nga olina ojjukwa n'omugamba Hani, do you know what? Give me a minute ngenda kuddamu nkukubire. Oba okitegeera abakazi bakozeemu oba okiraba. So olina okubeera nga olina that adjustment. Security ey'okubiri, one, ng'oli mu okoze ebyobugagga. Yiga ku security y'abasajja. Ng'okoze ebyobugagga bino birina security gye bikuwa. Oyogera oduumira. Ngenda kwogera wansi awo ku pride y'abasajja. Abasajja bwe tukolamu become a bit proud. Togenda wano sikuwa nkuwa kino. Bw'olaganga by'omuwadde ebikola amakulu kumbe si bye bikola amakulu mu ye.
oba olimba bikola amakulu ku ye tebikola makulu mu ye. era nno kano kabagezi Oba okitegeera abasajja abasinga bakoledde abakazi ebintu n'abakazi nabo bakoledde abasajja ebintu naye nga bikola amakulu ku bo nga tebikola amakulu mu bo. That's where the challenge comes from. I'm getting your point. Yeah. So it's also a challenge. Kati esi kangende ku gundi yange eyokusatu. Abantu abasinga bata unconditional love. Idealization of unconditional love emenya. Buze emenya etya. Etya. Esi engeri gyoyagala nkwagalemu. Nyinza obutakwagala ngeri gyoyagala nkwagalemu. Esi the way you manifest your love to your husband, it may actually differ the way you manifested your love to your boyfriend. Kadde mu Luganda. Engeri gy'ogenda okumanifestingamu love yo ku bbaawo egenda kwawukana nnyo ku ngeri gy'ogenda omanifestingamu love yo ku boyfriend wo. N'engeri ng'omusajja ngeri gy'amanifestingamu love ye ku mukyala wo ow'ewaka si gye engeri gy'ali agimanifestingamu ng'akyadeetinga abawala. Oba okitegeera? Nkiraba. Lwaki kiri bwe kityo? Lwaki kiri bwe kityo? Kino ekintu ekimu tuyingira mu sisitimu y'ebintu emu okubaako guidelines ne rules ezijja naturally. Omanyi commitment eno etiisa abantu bangi. People fear to get committed. And when they get bwe batya okugetinga committed kitandika okuaffectinga ate you can actually tell that this person is not committed. Ne commitment ogimanyi? Ese kankubuulire. Commitment by the way omanyi lwaki abantu batya? Commitment ejja tosazeewo. Ese mu bulamu bwo bw'olituula wansi n'ogamba kati ngenda kukola kino no matter the thing. Ese ojja kukola. Kanteke commitment ku mulimu. Oyinza okuba olina omulimu gw'okola naye ng'oli committed mu kugukola oguggyemu ekirungi nga si gw'oteekeddwa okubeeramu. Oba okitegeera oguggyemu ekirungi. Kazi relationship ze mulimu. Muli mu relationship z'ennaku zino muziyigiramu buyigizi. Naye ate nga munno yezze ali committed gw'omuliko alinga specimen omuyigirako buyigizi. Ajja kuba bulungi. Kyova olaba kati mu buildings abantu abali very toxic. Naffe batuyigirako. Nati babayigirako kubangeri maybe mwali mwagala. Oba kiraba. We are specimens somewhere. Oh, that's where the challenge comes from. That's the problem. Kati gobere watu omuntu nakuyigirako galokola ng'ekyakola embaga. Sigwe gwatutte. Naye abadde okimanyi obubonero bujja n'abukulaga n'otabulaba. Omanyi ennaku zino ndaba ekinigeria n'addayo Nigeria kyenabye bakiyita Who to Love. Mulimu omukyala muyita Ushi Montana. Kamuvi kalungi nnyo abantu bagenda bakalabe. Nga omuwala abadde happily in a happy relationship with the guy. Tebalina buzibu. Naye nga omwala oyo nga event planner. Kati agenda aba ku event emu ng'omukyala amugamba ojja kujja okola muwala wange ndaba ebintu by'okoze birungi ojja kujja okola muwala wange ki embaga ogiplanning kati agenda okunaba ng'omugole ate omugole ebbaawe waka osage nenga tewabaddewo obuzibu bwonna siga tewabaddewo any problem mu relationship ng'ebadde happy. Kakati Muganda mba mukola commitment zammwe muzikole nga musikamu ekigere. No, alize nkunyonyola. People will disappoint you. Okay. Alaba statements ogedde zonna. Buli bw'oteeka insecurity munda mu ggwe kyofuna. Buli bw'ogamba omanyi ekintu kino obadde okimanyi ekintu kyonna bw'otakiwa kyonna. Ne weeba business bw'otagiwa kyonna kyokiwadde kyekuwa. Kati ne mu bulamu bwaffe obutono n'emitima gyaffe bwe kityo bwe kiri. Esi kyojjuza emmeeme eyo kyekigenda ofuluma. Kati bw'olaga nti ekigwe mazima bw'olaga nti commitment you are not really ready okay with it. Oyingire esi omusajja omugezi oba n'omukazi omugezi you can actually sense that I'm not in a very committed relationship. How can you know that you are not in a very committed relationship? It's a question also to be answered. Let me just give only 3 points and then I go back to the other particular topic.
omuntu ono gw'olabanga mu birooto bye toliimu ebirooto babyogera babimanifesting nga mu plans ze toliimu abasajja bakola ebintu wallahi nga tolina mu deals ze wadde neeja wadde neemu naye gwe nga weekangabiriza nze kasita njagala nze kasita mpa buli kimu kasita akola ki I can actually do that to every girl that I find on street. You get? You need to make sure that mu bintu bye mwoli. You need to make sure that omwami obwafuna ekizibu you are the person gwasobola okuddukira ne waba akimanyi tolina kyogenda kumuyamba naye nga security agifuna eri gy'oli n'omugamba honey it's okay it's alright I'm going to do this ngenda gezaako ndabe nti oba okitegeera ekintu ekyo ng'omulaba bambye ayiwawo ng'omulaba nti n'abeewayo bonna bonna tabafaako afudde ku ggwe. There are very few by the way to find. Okitegedde bulungi they are very few. Naye Mukama ajja kuwa ekirungi kasita naawe okikkiriza nti ekirungi kye weetaaga. Ajja kujja si bajja kujja. Ajja kujja. Mu bajja okujja abo abangi mujja kuyitiramu n'emisota. Omanyi Kristo bwe yayita endiga zino mwagiramu n'endiga egyebisa amadiba g'emizi oba okitegeera. Ajja kujja. Ate neera mu bangi abo mulimu owuwo. Era balala mmwe kambagumye owuwo gyali bw'oba tonnafuna owuwo gyali atajja kujja. Gwe weeteeke mu position ennungi. Beera acquainted with information. Tula ku shows nga zino. Soma. Tegeerako by the way. You know, bw'osoma Hosea 4:5 ina engeri gyetuga 5:4 egamba nti abantu baffe bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Mpulira. Esi bw'oba ebintu bino tobimanyi birina engeri gye bikaluubirizaamu ky'oba olaba abaana bafayinize challenges. Oba okitegeera. Abaana bafayininga challenges ky'oba olaba betta. Kati waliwo story gye nalabye eri eyo ya Kenya toza naawe ogirabye trendinga. Omwana yayagala sister we nga tamanyi taata we tiyazaala mukazi omulala. You get? Nayagala sister we. Emboozi eryoko trending era senga ofuna obudde n'ogiwuliza ojja kugiraba. Oba okiraba. Naye ogenda okulaba nga bwe tubavaako abo. We need that dose ne tulaba nga taata yeejajjatta nnyo akwana ono bw'akwana oli azaala mbona. Abaana bagenda okweyagala nga tebeemanyi. Omwana omuwala yajjayo essimu n'alaga boyfriend ono ye taata wange nga n'omwana omulezi naye alaba ate ono ye taata we. Kati ate nga bazimba commitment nti beeyagalira ddala baagala na kuzaala baana. Oba okitegeera kino kiva ku bino toxic relationships abantu ze bagenze bagwamu n'asalawo nti ye kaazaale mu buli gwasanze be bamanyi be bakola biki. Olina okuzaalazaala tekikola omusajja kirungi nnyo omuntu n'azaala paka kuwulira bubi bwanti oyinza okuzaala abantu nga basiru ate nga abantu bagezi excuse tebawa abantu balina theories ez'ekisiru kyova olaba kitukaluubiriza ffe abasajja mu egi yaffe wetutuuka nga tukaddiye okugatta abaana bano kitukaluubiriza muyitako ng'ayita ku muganda okitegeero bagamba lwaki temukwatagana naye nga gwe kabireeta luli amaanyi gaali gakwaga era abasajja abasinga okukola ebintu ebyo amaanyi gaba gakyabawalaawala bwe gaba gakyakuwalawala ogenda kukola buli kimu tosuubira kyonna ky'osanze oba okitegeera but let me tell you something okuzaala mu bakazi abangi something very bad tuveeyo tuddeyo wali yes women actually idolize unconditional love ye yaabwe ya mbirowoozo si ya mbintu kyova olaba osobola okusanga omukazi n'abeera n'omusajja nga talina kyalina nga basula mu kutiya oba tteeta oba ki naye ye ng'alina kyalaba mu musajja oyo mu kye mutalaba. You get kati input eyo bambi gyakoma okugiteekamu ate omusajja n'atagezaako kuzza ye kye yateekamu kyova olaba abakazi batta ne basajja baabwe bakoze nabo ebintu oba okitegeera olw'amaanyi ge yateekamu amangi. Omukazi ayinza okuba atadde mu maanyi genda kunoonya ssente naye ng'ataddewo embeera oba okitegeera eprompting omwami ogenda okukola kino nakyogerako era kanjiddemu wano. Women always create the atmosphere nti Douglas wemba sibadde na kitanda nkufunye ngenda kulaba ufana ndabe nti ekitanda nkifuna daga wemba sibadde na taka ija yetaka mbadde sijiina tulina omwana nina okukola ennyo okulaba nga nkifuna mweyo support gye mutuwa wansi creating emotion kyobola kati mwali mutubba n'okutubba
onsanze n'ebintu byange n'ebintu byakyuseemu ennaku zino onsanze n'ebintu byange ate ng'ogamba twabikola ffenna omukyala awo yagenze naye naye musajja mina ebiri emwegguliddewo bamaze nebbanga banana bamaze ebbanga almost wa 12 years oba 15 years bali awo emyaka beyagadde nebbanga kati batuuse okwawukana omukyala gamba tulina wano tulina property bagazizikira nga temuli manya kugamba manya mulimu alinnya lya muntu omu so nagamba ne kateni nze yazigula bikize yagulamu ebintu bamugambye afunayo entemu n'ebintu kateni ze yanobye nazo anti mwali mususse okubba ofu mwali mwabukula kyamaguzi kati era bufe bagenda kuba tebukyaliwo anti oli abeerawo nga abeerawo nagamba bufumbo waliwo abantu nagamba bufumbo kati esi abangi naye yali abadde ajjamwe ng'asuubiramu wa wano kati saawe nagala kulaga tewali na kanze ne statement yo gye wambulirako omwaka oguwedde abantu abalungi gye bali kati ne kino nakyo bwe kito bwe kiri nti wajja kubaayo era n'abantu abajja okuvaluinga marriage you get bajja okulaba that marriage is the core of each and everything oba okitegeera ate nga be bayitirivu kangende ku point yaffe eyokusatu naye kenyini I value marriage I have no comment on that. Alengo osese. Nsidise wao. Nga kibi nnyo omuntu okugamba ekintu n'oseka. Nsidise wao. Point yange endala always men give when they are asked. Abasajja bawa basabiddwa. Ate kituuka ekiseera nga kimenya abakyala nga baagala omwami yeetume. That's why bagamba omusajja takyakola kimala. Nti omusajja ono takyateekamu effort yakwekubiriza. Oba otegedde statement eyo takyateekamu effort yakwekubiriza alaba kale ate lwaki abasajja twagala okuba nga twagala okusabibwa ani badde njagalayo ez'enviiri nina kyempulira mu nze bw'onsaba okitegeera ekyenjawulo our pride comes from there mpulira nga wano nzamulabirira sikulabirira oideka abasajja boogera bwe bato sikulabirira sireka za mmere mu mafuta emotoka ndikayo nkola ki nkuteerako asente ku account kikyo tayagala nkole okitegeera like that abasajja baagala nnyo okubasaba abasajja bwe baagala okubasaba nedda abasajja twagala abakyala mutusabe question yammwe approach y'okusaba kwammwe yeeri etya awo emataringira ekyo kijja kyogera Douglas omwana ajja kusaba owunge abaana basaba n'owunga no nakye kugambe approachment ng'osaba osabye otya aliza okubanga mulungi how najja nakwata bulungi nagadaddi omanyi naye nza okusaba emirundi 3 olunaku no nanti kati kino kyosobola omugamba nti omanyi yinza okuba kugamba omanyi do you know what I need like 500 yes nogamba do you know what yes get the 500 let me work kanera najja okusaba tomuddamu n'omubuuza nti ate ziri ze nnakuwadde amugamba omanyi badde sirinawo but when I get I'll give you esi communication mbasajja eno yekyabuze nti wetuba ne ssente twogera bubi nti ne bwetuba tetuziina ate nga batusabe ne twekambuwaza oba okitegeera ekitegeeza abagamba nti okusabiriza kubi tebalina to a man it's not bad teri bulungi bwempulira webale nnyo bwavu na butamanya bwe bubasumbuwa ekitegeeza omusajja akomplaininga nti abakazi basabiriza obuzibu mwavu ate n'omukazi gwalina tamwagala nakugambye wali esi abasajja twatondebwa kwagala abakazi batondebwa kutugondera kati nze bwe mba nkwagala ne bw'onoosaba emirundi 6 sigenda koowa amanya agagondera omuntu atakuwa onoogajjawa you get olina okugondera omuntu ng'already akuwa obadde okimanya abasajja batuuka ne even at this particular point nga ne lava omukazi ate yagisaba nga takyagiwa okitegeera bituuka ekiseera nga bambi awulira bimumenya ateekamu tafuna okitegeera buli kimu akikusabe busabi n'akaboozi atuuka ekiseera nga akusaba busabi kyoba olaba atuuka ekiseera nawuza n'agamba katono yatandise okukitinga ono yatandise okwenda okiraba ekintu ekyo so it really end up actually hurting them naye kudda wano ku pride kweno point era ogenda okulaba nga omusajja bw'omusaba ekyamasikirenti ye kivaayo bw'omusaba n'omugamba hani badde nzaga tugendeko ku ano naye
ngenda koma ku ssaawa 3 akantu ako kawulira alaga nti ekitiibwa kye eky'obusajja tukiyisizaamu maaso. Omanyi okusaba kwa njawulo, tuve mu kusaba kuli okwa material, waliwo n'okusaba permission, okusaba ebintu like that. It's something very wide. Kati neoba tobeera naye n'omusaba n'omugamba hani omanyi leero siriiwo ngenda wano bweti nabwo ati by ssaawa 3 hani ngenda kuba ntuuse ewaka. Era ogenda okulaba omusajja alina obulenzi wankubi watuuse ewaka by ssaawa 3 ye hani mbadde ntuuse akola bwati kyamu 7 okitegeera always men want to be awulira that particular pride oba okitegeera naye buli bwotandika okumupookingamu mu kiri ti gwe n'otambula ebyo biki kati nze kankubuulire ese bwe mba mukazi wange agenda nansana ebifa entinda tebinkwatako niwe kaba akabenje katuuseewo tebina we bindya kuba tuba twakitadde dda mu plan nti mukazi wange agenda nansana agenda wakiso oba okitegeera kate bwankubira essimu nempulira nti ate navuddeyo nazze entebe tekyabadde mu plan ogenda kunneeraliikiriza mba njagala olugendo wetubanga twalupanze oba twaluschedulinze nti ogenda mukono well and good genda mukono oba ofunye muka program then you let me know ambuulire you get kyekiri kyenkugambye that omusajja bw'otamulaga that ekintu yakifuga gw'olaga nti ate gw'oli kyetwala agenda kudda wali arelaxinga akutunuulire ogambe takyanfaako takyanjagala ate kyabakazi mukibuuza mukyagala nnyo that being protected every time hani kati otuuse oli luddawa you get that kind of thing pretend nyo naye ambuliriza ate bwe ndekerawo obutakubuuliriza and then you start complaining oba okitegera tonfaako ate nga bye mwagala kati gwe omusajja olina kubeera consistent ku ekyo obuze obeere protective hani yeto genda ku house party ne bwoba ofa you are not going anywhere bane okubira emikwano gyo traveling ogenda mbalo ogenda kukolayo ki teyo tugenda eno okay hani mami yabingana ngero nesita ebigere kati siza webito bijjo okubeera bangano gende kala ye kane katolya bangano gende Dubai agambe hani yoto tugenda babiri there we go oba okitegeera kati awo kati ojaga mumanyi hani mbadde very busy tugenda naawe sigala tubeera awaka oba okitegeera like that. So abakyala abasinga kibamenyaamu always when men give when they are asked abayagala olumu n'omwami naye yeetume naye buli kaseera ng'omukyala yakusaba permission yaba ayagala omwami ono yaba yalina okwetuma mugambe hani omanyi eno togendayo tulina okukola bwe twakitegeeza mu plan okitegeera togikyusa. The fourth point is when a woman says yes to each and everything. Omukyala agamba yes omusajja atandika okupuulinga we atandika obutateekamu nnyo nga buli kimu kyamugambayo ese omuntu omwekkiriranya mubi especially ku mukazi omukazi ayekkiriranya mu buli kimu atuuka ekiseera ebintu ne bimumenya ne bimusukkako n'atandika n'okukola ensobi okitegeera ese omukazi alina kubeera mwerufu omusajja kalimbe kuba ye biyinza obutamudooningako nnyo nakumunyigiriza nnyo mulekako nkovu naye ate gwe bigenda kukunyigiriza nnyo bikulekeko enkovu. Omusajja bw'oba tomwagala tolya ssente ye abakazi kwe muvudde ensobi ne mwekkiriranya ky'otayagala kyogere nti kino sikyagala but the moment you say yes to each and everything and to me that's one of the red flags that I really have. Red flags in bed omutagana kugamba ekintu n'owuliranga toyagala kikola bulamu negwe n'ogala lemidwe sikikole bw'atajja kifuna ewalala omuntu mugambe kyosobola okulera ate omanyi mutulemaza mmwe ebintu bya bobogamu sijja kubisobola naye akimanyi okwekkiriranya kuno kuyina engeri gy'okwafectinga mu relationship ate especially omukazi bw'abanga yekkiriranya gwe buli gw'osanze n'omuwa ennamba buli gw'osanze n'yogera towuyayo abakazi bagamba nze njagala nnyo omusajja eyeematira njagala nnyo omusajja nga bw'atuuka mu environment teyeewa buli omu okitegeera naffe abasajja twagala nnyo abakazi ayimirira ku kigambo kinagamba nedda
kino sikyagala kino nkyagala naye osanga omuwala ali mu relationship alina abavubuka alina gwayagala yes naye abamukwana abawa obudde abakuula okwo mukwekirira definitely mukwekirira nnyo omusitaani mwagenda okuyita ate ayagalawo nnyaawo oli kasita amanyi obunafu nti buli mu kino ye waakwata bwakwata n'atandikiraawo okusokoola mu kyovolamuze obadde kimanyi abantu bangi bazadde abaana mu kwekiriranya jangu ndabeko naawe asijja kunjezezaga jangu ndabeko naawe mwese namanya okulaba omukazi omusika tayagala omusika wajja kiri kuki sikuba tuli kamera neeyogeza ebintu byokukyaleero bipad time esi jangu ndabeko bipad time ali mbeerawo nembalamu kati ate ntambule ate okitegeera ng'alabyemu muvi osinga agalabye kasuku nolowoozamu transport wo n'ebiseera kale wagenda kukola ki oba okitegeera so now let me tell you something ogenda okulaba ng'omuntu gyako mwekekkiriranye atama ate ogwo omuze abakazi bagulina bekkiriranya kyasobole ne kyataasobole buli kimu ayagala awanirire akakkana bimumenye ate kankubuulire omukazi ayenda tabula kankidiremu wano ku kamera omukazi ayenda tabula kambeyo sayinti za bintu bitaano olw'omukazi ayenda kasita olabanga omukazi atandise okukola byataakolanga edda alina kyabikka nga birungi nga bibi nga birungi omusaomanyi okubeerayo nanyumya mbuwaza nga nekikolera omwami wange kanzija ese tutuuka ku agi mu laavu ng'ekintu kitandise okuflowinga naye tekisobola kuva abruptly nekihipinga obadde bwekwese ludda weeyo emyaka 5 nga bino tobikola ate nti si byokola nti bipya okitegeera omusajja wena olina kubeera very cautious ebiseera ebisinga abakazi bwe bayingira mu mbeera bwe zityo abaako n'ebintu byabikka abaakuzannya omuzannyo ng'olwokuba oli occupied with work togenda kubiraba oba okitegeera ate weeraliikirira nnyo omukazi n'akuwa essimu ye n'agamba kebera nze tewali ankwana mu mannya g'ataddeko simanya Tina oyo bba nze nkubuulira mu mannya oyo bba abakazi ekitonde kizibu nnyo okubuuka enkwe zaabwe Katonda yatuwa essaala eyeekingiriza sitaani teyatuwa ssaala eyeekingiriza mitego gy'abakazi kugigwamu oba okitegeere ogenda okulaba ng'omukyala atandise okukolera ebintu byali takukolera atandise okwagala abaana ba mujjawe nosogalolera naawe n'ogamba oba okitegeera bino indicators by the way zijja naye olwokuba just ndo tuba very myopic kuba tetukyalaba bulungi tubako n'ebintu ebiba bitututte genda okulaba ng'ogudde mu trap nga bakuteze n'abaana abatali babo owa bodo oyo nze njagala Kevin yekka y'abantwala Kevin owa bodo oyo gwe njagala deliveringe bw'odeliveringa omulala efuuka topic awaka n'owa Michael onumbwa Michael maye bino ebintu bintwalira ewaka lwaki otumye Kevin yavuga obulungi n'obugira omubuuza tebituuse aba boda bazadde mbakazi b'ewaka abaana walina aba Cutex era ze bannaye sijja kulimba basajja abatambuza Cutex abo be basinga abaana b'abantu abantu bakyaliyo waliwo abakazi abakyazikolera enjala zaabwe waka ng'oba si ekyo amanyi sipa weeri oba saloni weeri era amukubira bukubizi jangu nkola enjala ewaka naye ekiti ekibeeraawo ntula bugenyi oba okitegeera so men marriage and relationships it's work it's work era atamanyi nti it's work and grace yeah it's work and grace and I've always actually encouraged people that let God be at the center ate tuwuliriza nnyo ebintu bye tuwulira ku social media netulowooza nti obulamu bwe tutambula oba bali bwe batambula tugenda okutambula esi kinyuma nnyo n'ofuna mukwano gwo esi date for long with one particular person like how long kambeeko kino kyembagamba ku camera buli bw'onoobanga mu relationship olw'okuba eganya okuworking out because of some turbulences ezijja ez'occurring n'ogwa mu ndala ofuna setback ofuna setback emotionally ate oba ogenda kudde cultivating ate buto n'omuntu ate omupya ofune n'omulala n'omuntu you are draining yourself
oba kiraba ekyo esi Yeah, kiraba. abantu abasinga ekyo tebakiwulira oba balina emotions ze balina bwezi okwonoona nze ndaba nga mmenyeka nnyo buli bengwa mu relationship ono no mpulira nga kintuulamu naye beera n'omuntu omu alitabilises zize mufune engeri gyemusobola ozimanuvaringamu beera ne mukwano gwo tyovalaba research alaga nti abantu abasoose okubeera ab'emikwano bawangaalira nnyo mu relationships okusinga bano abeera byobwerabi ne badeetinga. You understand? You marry a friend. You marry a friend. Yes, when you get married to a friend gwe mwakula naye okuva mu buto akutegeera nate oyinza okuba tokyabala naye mukama bwakuyamba omulenzi oyo gwe wazanya naye kakebe oba okitegeera ne mukulira kaalo keekamu ne osoma high school akulaba oyidde bwe zituuka you get it's like onoonya neziba nawo bakiki nze abaana be nakula nabo sibalaba abaana be nasoma nabo sibalaba bafa kiki oba asola bakola gyo oyinza kuba bali eyo but to be honest marrying a bayinza kuba bali friend eyo bambi nga gye bali bakulaba naye nga munnaye olaba kirasi si ayinza okuba asiika kati capati onosobola odetiga asiika capati oyagala ba benz esiga okyali ku laavu si sente tokubye nnyo I'm just saying naye genda tuuka ekiseera nga sente si kyekikulu olinkubira ku ssimu bulamu bwokka ng'ekikulu kufuna muntu akutegeera akwagala agenda kutegeera atya katayi ajja kutegeera okutegeera omuntu si ssente kitegeera okutegeera byenjagala esikakubulire okutegeera omuntu kutegeera mpulira ye okitegeera okutegeera omuntu si ssente naye kadwana egye mulimu kusooka kuzigoba ssente budde bugenda tuuka ng'oyagala kubeerawo na muntu oba emyaka gy'otuukamu n'obalabalamu tiku byakubalabalamu emyaka gy'otuukamu nati nga biri byonna byonna obikoze biri byonna byonna otuuka point ng'obikoze ng'olabanga yakoledde akabawo emyaka gy'otuukamu abasajja abakyala balungi n'obatunulira naye n'olowooza ku ssente obudde ebigambo nabe Netflix. Someone told me that Douglas, why have you clinged on being committed? Nibagamba byenkoze because tokoze bingi nnyo Douglas. Esibwolowooza esikankubuulire tuba kubeeyambulira mize gye tukola kiro. Esi bye tukola ekiro. Douglas biki bye wakola yangu? Tonyumyemu. Esi katunyumyemu kankubuulire esi nze sijja kugamba nti neegase nnyo not that. Naye ndaba obulamu obwo si bwetegeddwa weegatta paka kuwulira bubi. Tesijja kuwaayiriza naye engeri gye ndimu obuzibu kale bwe nnina engeri gye ndimu eddiini mu nze ndi myaka ng'ena seegatta wawuukuuka oliko n'envi oliko n'envi omanyi omuntu okuwukuka ng'ali awo waakwata waawumba naye nga kizibu si kizibu ate muna if let me tell you something abali mu depression kati nga S1 sex is something very important oba byebitwala mu depression you become very depressed sometimes kiri kyakugambye friend of a benefit mugenda building attachment bwe buzibu awoya abana amanye ebintu ebyo ate obuzibu bateyebase kuomu onoya abana bamanye ebintu ebyo okimanyi waliyo abantu mu Uganda muno nga kukubira bukubizi kwa simu ng'okimanyi esi olukuba ku simu yange papa kigwa kati esi obadde okimanyi sex oyo naye wanjawulo nnyo owa friend with benefit n'omuntu gw'oyagala ayawukana ate era tuba twagala oli twagala ono atambuza omusaayi takutambuza bulungi era oyo sex owa friend with benefit aba akumalako kyoyo oyo naye oli akuyingira ne mbusimu gy'atalina nakutuuka it creates memories anka toyagala creating attachment obeera olowooze naye kati nowa friend with benefit omukubi akasibe nga waaye kiri bubi gutonya najja nakutaasa kati awo nomalawo emyezi gyegyo esatu esimu kikola omuti okumala emyezi esatu anti nze njogerera abalala nze sibikola I'm talking on other people's esi njagala oyogere wali mu kamera osobola kubeerawo bbanga ki nga tewavinze sex to be honest father mother die
sexy niteko gatebe sibitegeera kikyotegeera si muntu wabikwegatta nnyo ebizibu tulina bingi obeereyo nga obongo bulowooza birala bana ekintu kya byonna esa agenda kuzaala esa agenda kuzaala esa ali lubuto esiwegerako esigwe nedda ssebo era okulimba abantu ogenda ku abasajja bangu teri esa agenda kuzaala like very soon nedda ssebo lekera okuddisa abantu but esi buzaala ovaako kigemazimu sobudde bugenze mukwano gwange akwepikira Innocent yakutuukako ng'akwepikira Innocent n'aluzinga moral n'agamba omukazi ebyo si byaliko noonya mwana ezitayagala baana yali anoonya wakuzaalamu era n'angamba naye bannange yagwamu amaanyi Innocent yali serious yangamba omukazi ono alina ssente bwe muzaalamu omwana mba mmaze yali azze kunzira si kubba wali tojja kumumenya oba okitegeera naye yaggweeramu ddala amaanyi ng'omuntu amulaba ebintu byalimu birala nnyo yaggweeramu ddala amaanyi kano ojja kasalamu togeza kalekeemu naye era esi kyoba okola Innocent omwana obanzalire Innocent musajja mulungi ate be bali mu kintu banankoogo olaba Matilda atala toteeseza bubi kati Matilda omulaba bwagwa mu relationship kati tali mu mudu efuna mwana kuba mukowumuzi bwalina. That's why I'm telling you people, marrying actually a woman with a kid gwe nga tolina eno topic twajogerako bimenyamu gwe owuliranga buli kimu olinga mukaka obukasi kati gwe engeri gy'otalina Innocent yali azze naye yagenda otuuka nga mindset gy'olina muganda wange kati waba yali akonye ku kintu kya ssente kyali kirala yali abalaga no natomanyi class kwekwali abo bakazi bateekeddwa okwagala abalinamu ssente kati esize kankubuuze kati nze osange ku muwala wa Amanda liza kosoko mbuulire kati nze kulevo kati kwendi right now onsange ku muwala wa Amanda n'atambuza emmere mwagaza ki wangamba abantu abammere balina ekyama bwona buyinza okuba bulina ekyama abaana be bati abali lokoloko weddembe mukanange nsokuba eno wa boda wange eyo nga mpa emirembe mukole ebyo naye nze dog status is very key ate nze n'omukazi omuddugavu siina kye mmwetaaza to be honest I don't date dark-skinned women. Kubanze bonna bendeetinze bazungu beeruyeru ate nga si kizigo si kizigo bano abajja okubeera n'ebinyamakula to be honest me can't Douglas atatanze tumanyirya ku show wallahi kubuulira beeru ate nga tebaye ku kizigo what I trying to say gye bali goza baweddeyo jebali and mukama nyambye I thank God I have mukazi omweru munnanga ayina engeri gy'alabikamu obulala teyeetaaga kunoonya oba kiraba era mwabadeetinga abo mwabamanyi naye nze mbabulidde kyenjagala era oba oli muddugavu akabokisi tokajjaamu ate togira naddala kuba omuzungu gy'ali kati esi engeri gy'otangaaliriramu oli ku market nyashi wali kati ki ekiba kiganye ate awo Katonda yampeesa gumu yakuweesa gumu naye alina byataakuwa kikyalamba ojja kukimanya mu maaso awo ng'omwami waggamba akugambe naye wano nyashi kala naye waliwo ekibulamu olinkubira kasimu lwaki abantu balowoozesa ojja kulowooza nti oba balowooze byabwe tubalowooza sibula abantu Douglas wanga lero show yale wanga show yebera kubeera serious era badde serious nati ndwawo okulaba sibula abantu sibula abantu ama mwebale kutulaba mwebale nakutuwuliriza ebyo byonna esi yabireeta kambeeko n'abantu bentumira mwebale nnyo kusubscribinga I've hit 10k ku TikTok chamanyi now ku Twitter nina abantu 300 ku X mwebale I'm very 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 happy amazima gali nti Twitter
by the Twitter yange ngipushinze and I thank God for that. Abantu batandise okujagala. Twitter yamwe. Twitter yafe. Waliwo app ngazo zina banyinizo. Instagram leader konja jifunire dagala. Kati waba Twitter ya yono mchala Nampera. Yeah, it's really very good now. You can tumide ku lifeline yange. Lifeline yetegedde. Han kutumiddeko nnyo. I love you so much. Brenda, thank you so much. Amina, thank you so much for subscribing on Media Now. Namazi Sharif, Alson. Mwebanyo subscribing Fred Geoffrey akola Ministry ya Health. Thank you so much. Godfrey webale Juma Davis ade USA webale nnyo webalire ddala manyi wazioda US pa now. Thank you so much. Uncle Larry, thank you so much for subscribing. Thank you so much for commenting on each and everything. Sheila, Mark, mwebale nnyo. Gloria, Maya, mwebale nnyo ku subscribing, mwebale nnyo kunjagala. Thank you so much. Bane abakatinga videos ku TikTok. You guys, thank you so much. Esito baka bana bosiba inaku zino mwaka mbu wadde waka mu mukodo walira bulala. Temwagala bamusalemu. Nokusala mwaka si kibi. Naye akisusse nnyo atama. Waliyo wewe omwana bamuyita obaani. Asala nedda sama siminako muzimu. Awo asalamu waka. Wala basalamu waka. Najjamu logo, najjamu byonna, najjamu obusosi yenna bamuyita Kingfisher. Ye Kingfisher. Never naballa basalamu waka. Fena tulira ku bannaffe. Me I don't have a problem with anyone asalamu. You don't have no problem. Yenna asalamu, I appreciate actually. I always go in their inboxes nembabuzaako. Actually much love to Poet Media, much love to Edward the Great, much love to anyone, Noreen, much love to everyone there. Banambiru bonna niyo obuzibu abamu bakola ki? Bajjamu oli najjamu kulogo najjamu nabange eyiye. Awo divorce baba bakolerako emikolo. Divorce yani mukamba bulala. Mukambwe mu tazanya. Yanyiga olunyiga. Bane content tano nyezekeka. Ndiya content muzibu. Kitu kizibu. Omutekamu naye bebe tetubifaako nnyo buli omu kubanga naawe wenyini omunoonya mukuwadde omukozi otya. So it's a fena. Two-way traffic. Yeah, to where you live. Nasalamu, it's okay. Buli omu afuna. Ate bama dofuna following nga ate kote duwa fe abazimbe following ne badaka otokutulumya fe otubegayira okusalira mu waka waka. King Isaac, thank you so much for being here. Latifu, Rebecca, yes, Violet, nawe Nachito Florence, Anna, Prosi, Namatovu, Nadia, Shadia, Brenda, Narugwa, Sumaya, Sarah, Monica Edanawo, Juliana Maweje, Mil Maxi, Jane, thank you so much. Tusima, Grace, mwena gosutumideko katinya kutumirako musheri zidakao. Thank you so much for loving us. Thank you so much for commenting, for liking. Mkasa na uja kwa media kwa shows, you know. We really appreciate, we really love you guys. Bambi mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nga tubadde Douglas Kesegawa. Keep loving us, keep subscribing. Brian abadde camera. We meet next time. Bye bye. Asenya basalawo akaabo. Mwana yanyiga